Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala njagadde twogere kwako ke bayita akajanjalo k'abakyala ke njagadde ke tuba twogerako abangi ke muyita binigalo. Njagadde tukwogereko ebiseera ebisinga akantu ako ke njogerako kalina erinnya ery'Oluganda naye sijja dyogera naye nsubira mukategedde. We ngamba akajanjalo muba mukategeera abakyala. Akantu ako kakulu nnyo okubeera nga kalisitedde mu abakyala. Ebiseera ebisinga abakyala bangi mugera ne mwogera ne mugamba temulina bwagazi, tolina mazzi, omusajja tomuwulira, kwegamba ebiseera ebisinga bingi bye mutera okwogera. Ako kendi mu kwogerako singa kaba tekalisitedde oba nga tekali kungulu bulungi oba nga tekayimiridde bulungi, ebiseera ebisinga gwe omukyala kiba kyangu okubula obwagazi, tojja kufuna mazzi. Abasinga mubeera temulina bwagazi ky'oba olaba nga amazzi gabula. Omukyala obeera oteekeddwa kunyumirwa kufuna bwagazi. W'ofuna obwagazi amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo, obeera ojja kutoba bulungi nnyo. N'olwekyo njagadde twogere kantu ako. Akantu ako kamanyi okubeera nga keekweka, kamanyi okuyingira munda ne kabeera nga tekakyalabika. Jjukira omusajja ono buli w'abeera akuyingira aba ateekeddwa okubeera nga akakoonako. Buli lw'akakoonako kikuleetera ggwe omukyala okufuna obwagazi. Buli w'akakoonako eri ggwe ng'ofuna obwagazi n'amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo. Olw'ensonga obwagazi bw'omukyala busibuka kwako akantu kendi mu kwogerako. N'olwekyo omwami ateekeddwa okubeera nga akakoonako. Ggwe omukyala weetegereze nnyo akantu kaako we kaba tekali kungulu nga kali munda, sooka weebuuze lwaki kali munda? Kaali kungulu lwaki kaayingira munda? Oba lwaki kaakendeera oba lwaki kaabikibwa? Kiba kikulu obeere ng'okitegeera osobole okubeera ng'okatereeza. Kankubuulire ku ddagala osobola okukozesa okubeera ng'okomyawo akantu ako. Osobola okufuna omuzigo omuganda mukulu nnyo. Omuzigo omuganda ogwo funanga mulungi. Bw'omala okugufuna osobola okufuna n'akaddo ke bayita ka mubiri. Funa obukoola bwa mubiri, sooka obusuule mu mazzi agookya bugyemu. Bw'omala ddira otuzzi otwo tunyigire mu muzigo, tugatte mu muzigo omuganda. Bw'omala beera ng'okwata ku muzigo omuganda, beera ng'otereeza akantu kaako, beere ng'okakomyawo, kabeere nga kakomawo, kaddemu kayimirire bulungi, kabeere watuufu we kalina okubeera. Eddagala eddala era funa omuzigo omuganda ogwo nga mulungi, ofune n'obukoola bw'embutamu. Bw'ofuna obukoola bw'embutamu obwo era nabwo ofunako obukoola nga buubwo, sooka obusuule mu mazzi agookya, obukyafu bufe, obuwuka bubeere nga bufa. Bw'omala ggyamu obukoola obwo mu mazzi agookya, beera ng'obuyengera mu ngalo. Bw'omala obuyenga, kwata omuzigo guli obuyengere wamu n'omuzigo ogwo. Gattamu omuzigo obiyenge. Bw'omala funa w'obisiiga w'obiteeka, beera nga weetereeza bulungi. Beera ng'okwatamu ebyo by'oyenze, beera ng'osiiga akantu kaako, obeere ng'okatereeza. Kaddewo kabeere nga kayimirira bulungi. Obwagazi bugenda kubeera nga bukomawo bulungi nnyo. Kwegamba omuntu ono akuyingira abeere ng'asobola okukakoonako. Wanaakakoonako ojja kubeera ng'ofuna bulungi nnyo obwagazi. Togenda kuddamu kubeera nga bw'obadde. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.